eddwaliro ly'ekkanisa ya Uganda erya Mengo Hospital lyekokkodde obulwadde obwalumima mawuggwe ligambye nti bwavaako ebbula ly'omusaayi okweyongera mu ngeri etabangawo. Eddwaliro ly'Emmengo lyazimbibwamu etterekero ly'omusaayi erikyasinze okubeera eddene mu Uganda erya Mengo Hospital Rotary Blood Bank, kyokka agavaayo galaga nti newandibadde babadde bakuŋŋaanya yuniti z'omusaayi emitwalo 10 naye omuwendo ogwo gusalise n'ebitundu 9 ku 100. Dr. Frank Kakuba akulira ekifo kino agambye nti Lumima Mawuggwe aviiriddeko abantu bangi abandi badde bagaba omusaayi obutalabika, so nga n'abamu ababeera beewaddeyo okugaba omusaayi bwe bazuulibwa n'obubonero obwa Lumima Mawuggwe tebakkirizibwa kugugaba, ekiviiriddeko ebbula ly'omusaayi okweyongera. Dr. Kakuba ategeezezza bannamawulire nti embeera eno eyolekedde okulinnyisa omuwendo gw'abantu abafiira mu malwaliro ng'ekizibu kiva ku bbula ly'omusaayi. Ono era asabye amasomero agazzeemu okuggulawo okukunga abamu ku bayizi baddemu okugaba omusaayi era nga bano be bamu ku bantu abasinze okuyimirizaawo Uganda mu kukuŋŋaanya omusaayi. COVID yonga yo affectinga okugaba omusaayi emirundi mingi. Ogusoose erwaze ereeta omuntu okufuna omusujja. Ate amateeka gaffe gagamba omuntu yenna bw'aba n'olusujjasujja bwe tusooka ne tukebera ng'ozze okugaba musaayi ne tukuteekamu ka thermometer musanga olinamu olusujjasujja. Wala n'otuga nti seewulira bulungi tetukuggyako. Kitegeeza nti waliwo abantu bangi abajja nga balina COVID naye nga balinamu olusujjasujja olwo ne tutabaggyako musaayi. Risaaki tennaba kukolebwa bulungi kumanya omuntu amaze okufuna vaccine okugemebwa alina kumala bbanga ki. Bannamateeka b'Abasibe 15 abavunaanibwa emisango egy'okwenyigira mu kukola Bomu okuzitega wamu n'okuzibalula mu Kampala n'emiriraano basabye kkooti eya Buganda Road ekkiriza abasawo okuva mu African Center for Rehabilitation of Torture Victims bagende mu makomera ewaggalirwa Abasibe bano balabe n'okwetegereza embeera yennyini ey'ebyobulamu gye balimu. Oludda oluwabi lugamba nti bane 15 okuli n'abakyala 5 saako imaamu ow'omuzikiti gw'ekabira mu kitundu eky'Ennabweru, abakozi ku mobile money, abagoba ba bodaboda, abasuubuzi wamu n'abalala ti wakati w'emyaka 2017 ne 2021 nti nga tebafuddeeyo ku bulungi obw'obulamu bw'abantu, nti baaweesa bomu ezimu ne bazitega n'endala ne zibaluka n'ekigendeerero eky'okutta wamu n'okulumya abawerako. Ssaabawabi wa gavumenti eraga nti abakyala 5 abamu kwabo abavunaanibwa nti bano mu ngeri etali ya bulijjo beenyigira mu kuwa obuwagizi obw'ebyensimbi eri abavunaanibwa abasajja nga bakimanyidde ddala nti obuwagizi buno obw'ebyensimbi bugenda kukozesebwa kukola bikolwa eby'obutujju. Olunaku lw'eggulo ensonga eno yaleeteddwa mu kkooti ku nsonga z'emisango gino era munnamateeka w'abawawaabirwa Geoffrey Tulyamusiima n'ategeeza kkooti nti abantu be baatulugunyizibwa ebitagambika era bano nti bagenda n'okuleetebwa mu kkooti okuvunaanibwa nga basinga bamaze ebbanga erisussa mu mwezi omulamba mu bifo ebitamanyiddwa bye baabaggaliramu ng'enkomyo gye baasinzira okulinnyirira eddembe lyabwe ery'obuntu. Puliida Tulyamusiima era ategeezezza kkooti nti abavunaanibwa bangi ku bo balina ebiwundu ku magulu, ku butuuliro, ku mikono era nti ng'ebiwundu bino byava kutulugunyizibwa okw'amaanyi okwabatuusibwako mu bifo gye baabaggalira nga n'omu ku bo Zaamu Nayiga yalabika nga ate baamutulugunya nnyo. Agasseeko nti omusibe omulala Sharon Nakitende muzito ddala ng'abulako kaseera okuzaala era nga nti ne lwe yasemba okujja mu kkooti yasinzituka n'agwa olw'embeera eya puresha. Tulyamusiima bw'ati asabye kkooti eyise ekiragiro ekikkiriza abasawo okuva mu kibiina ekya African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims nga kino nno kitongole ekitali kya gavumenti ekirwanira eddembe ly'abantu abatulugunyizibwa bagende mu makomera ag'enjawulo beekebejja abasibe bano. Omuwolereza wa gavumenti Patricia Githingo Mpawo kyayogedde ku kusaba kuno bw'ati omulamuzi n'ayongerayo ensonga eno okutuuka nga 27 omwezi guno nti okulaba ng'omuwabi ono naye abaako kyagamba. Wabula ye Grace Sonko maama w'omu ku basibe nga ye Nakitende asabye gavumenti muwala we emute kubanga muzito ddala omusango waakiri gunaamuvunaanibwa ng'amaze okuzaala. Mukyala Grace Sonko abadde akaaba agambye nti bwe baakwatira muwala we Nakitende okuva maka gaabwe ekajjansi mu mwezi ogw'e11 omwaka oguyise nti baamukwata n'abaana okuli n'ow'omwaka ogumu n'ekitundu wamu n'ow'emyaka 11 era nti ng'ono abadde mu nkomi okuva olwo okutuuka Sabbiiti eyise. Bamuleka amala okuzaala tulyoke tudde mu mbeera entuufu. Buli muntu nkuusi ya Katonda kuno
asobya kwekiri oba waliwo abatasobya bwe baba basobya tubitegeere kubanga Sharon agamba omulenzi tamumanyi lwakubadde yewe just neighbors Sharon mutunzi oli atunda simanyi mobile money kati mobile money n'omutunzi bakwataganirawa. Omubaka wa Parliament wa Bukoto South mu Nanuupu Dr. Twaha Kagabo asabye abakulembeze banne ab'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform beewala okusimbira ekkuuli enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okuyamba abantu ku lw'obulungi bw'ensi. Omubaka Twaha Kagabo asinzidde mu kulambula okw'omubeezi w'ebyensimbi okwa minisita omubeezi ow'ebyensimbi Kyeyuna Aluna Kasolo mu disitulikiti y'Erwengo mu kulondoola enkola ey'emyoga mu Bukoto South ne Bukoto Midwest n'agamba nti abamu ku bannanuupu balemesa enteekateeka za gavumenti kyagambye nti kizingamya enkulaakulana y'ekitundu. Ye minisita Kyeyuna Aluna Kasolo asinzidde mu kibuga eky'Erwengo wamu n'ekyekinoni n'asaba abatuuze mu bitundu bino bongere okwettanira obwegassi. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'Erwengo Haji Ibrahim Kitatta agambye nti abantu abawola ensimbi ez'embaata baleetedde abantu bangi okubonaabona n'emisango mingi olw'okulemererwa okusasula ensimbi eziringa bwe zityo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kilabu za liigi y'ababinywera ey'omupiira eya Uganda Premier League zeetegekera okuzannya olw'okuddingana okutandika omwezi ogujja ogwokubiri, kilabu eya Police FC ekansizza omuteebi Frank Kalanda ku ndagaano ya myezi 6. Frank Kalanda mu kiseera kino tabadde na kilabu oluvannyuma lw'okwawukana ne Express FC mukwano gw'abangi mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguyise. Kalanda agenda kudda mu bigere by'omuteebi Brian Muluuli Mayanja eyavudde mu Police FC n'agenda mu kilabu ya Mutibwa Sugar ya Tanzania. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Basabye gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Buyindi y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okuba n'abalwadde b'akafuba abangi ng'eweza abalwadde b'akafuba obukadde 2.5. Indonesia yakubiri n'abalwadde b'akafuba akakadde 1.6. China yakusatu n'abalwadde b'akafuba akakadde 1.2, so nga Bangladesh yakuna n'abalwadde b'akafuba 64. Pakistan yakutaano n'abalwadde b'akafuba 63. Nigeria ya 6, Philippines ya 7, ate Democratic Republic of Congo ya 8. mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.